Weewaawo kakati mufune enjawulo y'emisambwa wakati nga mugiroota n'amakulu gaagyo n'amakulu g'ekirooto ky'oba olooteddemu. Kitegeeza ki? Bakugamba ki? Okugeza, osobola okuloota kabaka bulamu. Kabaka bulamu ne bakugamba nti alina ekitundu mw'abeerera mu bwa Ssengalamidde. Ne bakugamba nti alina ekitundu mw'abeerera mu bwa Walumbe. Obwa Walumbe, Walumbe yavaamu akatuntundu ka Ssengalamidde kubanga olumbe bwe lumala okkulya ekiddako kugalamira kuzinga kuziika. Walumbe yalya olwo aba akututte. Obwo obutuntundu bubiri. Ne bw'abawo akatuntundu ka kitaka kya Nawansi. Kitaka kya Nawansi kye kibaga nti kinene ttaka, amaanyi agasituka mu ttaka, amaanyi g'emagombe. Okitegedde nti gy'asinziira okuŋŋaanya emizimu era kye kikutwala mu Nnyangaze omubikke nti bajjajjaabo abaabula oba abaaseerera oba abakkirira ewa Ssenkaaba oba abali mu bunnya oba abali mu bwakitaka basobole okudda. Okitegedde? Walumbe eyabatwala asobole obbakuddiza kye kikuteesa ku nnyanga ya Walumbe olubugo oluddugavu kubanga ye ke kabonero mw'atambulira n'omugamba nti nkubisse olubugo lwo luno oluddugavu zigi era nga ye langi mw'otambulira ey'enzikiza. Nkusaba onzigyeko ekizikiza, nsaba onzigyeko ekizikiza onzirize ekitangaala. N'ozzaako erangi emmyufu oli mu kubikka nnyanga n'ogamba nti nkubisse erangi eno emmyufu oba lubugo oba lugoyi, nkusaba mu bw'omuzimu gwa jjajjange n'emizimu gyonna emizadde egy'abajjajjange oginteere. Nsaba give mu bunnya gibbulukuke. Mukama wange nkuwadde olubugo lwo oluddugavu, nkusaba nga bwe nkuwadde naawe onteere jjajjange eyalamulanga ekyamazima n'ekyobwenkanya. N'ozzaako langi enjeru n'ogamba nti nsaba jjajjange ajje aggire mu kabonero ak'ekitangaala ak'obwerufu era jjajjange ajje ng'alaba. Okitegedde? Abalokole bagenda ne boogera ku kizikiza, bagenda ne bagamba simanyi, kwegamba boogera ebintu bye batamanyi. Ebintu byonna olina kubimanya, engeri gye bijjamu, engeri gye bitambuliramu. Ensi eno efugibwa myoyo. Tulina ensi kwe tuli, ensi kwe tuli eyawula kabubi, just kabubi, naye ensi esigala y'emu. Ensi y'abalya mmere eno kwe tuli, ate kwe kuli n'ensi y'emyoyo, spiritual. Mulina okukakasa nti buli muntu omulamu oba musomi wa ddiini oba tamanyi bya lubaalo oba abimanyi oba tamanyi ddiini oba agimanyi, gwe ky'oba omanya buli muntu yenna alina ekintu ekimutambulirako ky'atalaba. Era abantu abasinga obungi okukakasa nti aliko emyoyo amala kulaba nga buli kyapulaani nga waliwo akitta. Amala kulaba nga buli kyagezaako waliwo akitta. Abantu bangi bateeka amagezi mu bye baagala okukola n'ebimu ne bigwa butaka. Kati ekyo kiva ku bantu abakola omuwawa, ababuyabuya, tasobola kumanya nti ndimu embeera endala. Buli muntu yenna alimu embeera endala. Okitegedde? Abantu mugenda okusinkana waliwo ebintu ebisooka okwogerezeganya. Oba oli asamira oba tasamira, gwe kitwale nti aliko emyoyo. Ova eno nga lubaala akubanja n'ogenda osaba omulimu ewantu oba mu kampuni ne bagukumma. Naye nga jjajjawo mu buliwo yakuloosezza nga toyina kukola era n'otuukayo ne bagukumma. Abaffe oyo maneja gw'osaba omulimu aba yabaddeyo ng'oloota. Ogenda okusinkana omuntu okuwa omulimu, waliwo emyoyo egisooka okwogerezeganya. Okitegedde? Waliwo emyoyo egisooka okwogerezeganya. Kakati embeera eno tulina okugimanya. Tulina okufuna okumanya n'okutegeera. Mbadde mbanyonyola ku nsonga y'emisambwa. Ekituntundu ky'emyoyo gy'abajjajjaffe bamala okuteera omuzimu ogwo, ekyo ekituntundu kye tunyonnyola kitaka kya Nawansi, Walumbe, Ssengalamidde, Kinene Nnyumba. Ate awo n'oddamu n'omuloota ng'atudde oba ng'ayimiridde, musajja ali mu biddugavu, ali ne mu byeru. Okitegedde? Ab'amadiini batugamba nti bw'osamira lubaale oba otambulira mu kizikiza era otambulira mu sitaani, obwo butamanya. Sooka oddeyo wansi omanye kyakusuula nnono. Bantu ne batambula
n'ensi nga bw'ejja ekula. Kyokka ensi nga bw'ejja ekula yo ensi ejja erwanyisa abantu bangi naye bo abantu tebamanyi nti ensi ebalwanyisa. Ky'omuntu ne bw'olisoma ne bw'olikolota ne bw'olibeera munnaddiini ensi ejja kusigala ng'ekulwanyisa kuba ye ensi tepowa. Okitegedde? Abantu twawula kabubi. Abantu tulinga ng'ekiwuka ekisaanyi. Ekisaanyi kibeera ku nsi nga kitegeera nti kisaanyi era nga kirya muddo n'ebikoola by'emituba. Ekisaanyi ne kituuka ne kyeyambulako ekikuta oba olububi olubeerako ebyoya ne kifuuka ekivunyu. Kyokka bwe kifuuka ekivunyu kiddamu kufuuka kiwojjolo. Naye ekiwojjolo tekisobola kugamba nti navudde mu kisaanyi era n'ekiwojjolo kiraba bwe baakitonda. Okitegedde? Ekiwojjolo nakyo kiraba bwe baakitonda. Kyokka ekiwojjolo kikyusa emmere ne kibeera nga kirina emmere gye kirya endala. Naye kyokka ekisaanyi kiba kyali ku nsi eyo n'ekiwojjolo kiri ku nsi eyo. Ekisaanyi kyo kimanyi nti mu nsi mwe kiri olwo kyo mu kweyambulako ekikuta kino kiba kimanyi kifudde. Okitegedde? Kyokka n'ekiwojjolo nakyo kiba kimanyi nti kiri ku nsi yaakyo era mwe baakitondera. Kyokka ebintu byombi birina akantu akabisiikirizibwa. Ekisaanyi kiba n'eriiso ng'era liriko akalawuli. Akalawuli ako kagendera ku lububi luno oluliko ebyoya. Ekivunyu ne kitondako eriiso eddala. Eriiso eryo lye ligenda okulabisibwanga ekiwojjolo kino. Kati mu butonde bw'ebintu Katonda alina engeri bwe yabuzaabuliza omuntu nti omuntu asobola okuva mu kisenge kino n'ayingira ekisenge kiri n'alowooza nti ali mu nnyumba ndala. Okitegedde? Omuntu asobola okulowooza nti ali mu nnyumba ndala. Okitegedde ekintu ekyo? Kaakati akabubi ako mu butonde tulina ekintu ekyatummibwa nti omuntu bw'afa eddiini ekugamba nti eriyo eggulu. Omuntu bw'afa aba yeeyubudde ng'azze mu angles endala. Omuntu bw'afa kabubi ke kajjawo. Okitegedde? Kabubi ke kajjawo n'odda mu nsi endala. Kyokka oba osigadde ku nsi emu n'eyabalya mmere. Omuntu bw'afa afiirako eggiraasi y'eriiso. Omwoyo guno ogumuvuddemu kye kivunyu ekiva mu kisaanyi. Ekivunyu ekiva mu kikuta ky'ekisaanyi. Omuntu bw'afa alina ekintu ekyeyambula mu nnyama eno. Kyokka ekintu ekyeyambula mu nnyama eno kirina akagiraasi k'eriiso ke kigenda nakyo akatundutundu akava mu liiso lye bulijjo mw'olabira. Omuntu omulamu alabira kumpi. Kyokka omuntu bw'afa kino ekimuvuddemu kitandika okuba nga kirabira wala. Era omuntu bw'afa bakyusa enneeyisa n'embeera n'endya n'ebikula. Ebintu bino bye twogerako munnassaayansi tasobola binnyonnyola. Munnassaayansi alina w'akoma. Okitegedde? So nga munnassaayansi asomera emyaka mingi. Obutasuula nno bukuleetera emyoyo okunnyonnyola ebintu eby'enjawulo. Ssaayansi atudde ku muntu. Omuntu alinga nga ekiwuka bwe kiva mu kisaanyi ne kidda mu mbeera endala. Kyokka ekisaanyi tekisobola kunnyonnyola ensi kwe kiri kimanyi ye yaakyo. N'ekiwojjolo kimanyi ensi kwe kiri ndala. Era byombi bw'obigatta tebisobola kumanya nti nze nava mu kisaanyi. Buli kimu kimanyi baakitonda bwe batyo. Kakati n'omuntu bw'ali ensi eno eriko akabubi. Omuntu bw'afa alina ensalo gy'abuuka n'adda sayidi eno ng'eno takyaddayo. Era omuntu omulamu tasobola kuddamu eno nsi ebikkiddwako akabubi eyambulwamu emyoyo mu bantu. Okitegedde? Kyokka mwenna musigala ku nsi emu. Okitegedde? N'olwekyo ebintu ebisinga obungi tulina okubimanya. Kakati omunnaddiini agenda n'agamba nti bw'osamira lubaale obeera mu kizikiza, ate owa lubaale n'agamba nti ekizikiza buli muntu alina ekizikiza ky'atambula nakyo. Samira lubaale ekizikiza kiveewo. Lwe lubugo oluddugavu lw'obikka ku walumbi n'omusaba n'omugamba nsaba onzigirewo ekizikiza onzirize ekitangaala. Bajjajjange bonna bali mu kizikiza nkusaba mukama wange obaggulire badde mu kitangaala. Okitegedde? Kyokka eddiini egezaako obbigeegeenyaako nti abalamu abasigadde musabire abafu. Ndowooza ebiseera by'okusabira emyoyo mutera obbiwulira. Abalamu abasigadde musabire abafu bave mu bifo ebyo oba ebyokubonaabona oba ebyekizikiza
mbubadde mu bifo by'ekitangaala eby'eggulu mbubanyumye ne Mukama Katonda. Ate Lubaale akugamba nti kola ebikolwa, ebintu si byakwogera bwogezi. Okusaba n'ebigambo tebijja kukola. Genda oddire olubugo oluddugavu oluteeke kwoyo yennyini asomba abantu. Okitegedde, waliwo asomba abantu atambulira mu kizikiza ye Walumbe. Genda omuwe ebyambalo bye byayambala bye lubugo oluddugavu asobole okutaba jjajjaabo baddemu okulamula ku nviiri z'abalamu mu kitangaala. Gwe lubugo olumyufu lw'obikka n'ozzaako olweru kyekitangaala. Okitegedde, akati ebintu ebisinga obungi tuyina okugenda nga tubimanya. Katwayogedde ku bika by'emisambwa abantu nga tubiroota n'amakulu g'emisambwa. Akati Walumbe tumunnyonnyodde. Eriyo omuntu asobola okuloota musoke. Musoke tumulabamu ebitundu bya mirundi ebiri era ng'atambula n'omusambwa mu langi ezo ogwa Kabaka Ndawula, kyokka balina enjawulo gye baawula. Bw'oloota musoke bakugamba musoke musookebwa, kubanga musoke mu Bwakabaka bw'Abasese ye mwana Wannema gwe yasooka okuzaala, ye musoke musookebwa, ye mulongo omukulu. Era buli olota langi eza kyenvu, tugambe oloosa amenvu, oloosa olugoye lwa kyenvu, ekidomola ky'amazzi kya kyenvu, motoka ya kyenvu, biki bya kyenvu, ng'olaba ebintu bya kyenvu by'oloota, oba oloota omulongo musoke. Ekituntundu ekyo kyamusookebwa kiba kitudde ku bulongo. Mu katuntundu ak'omwana eyasooka okuzaalwa Wannema, musoke. Wannema yazaala abaana basatu, Musoke, Kiwanuka ne Mukasa. Okitegedde, langi ya musoke yetegeeza nti Lubaale ono yaddayo wansi ku bulongo, buli obeera ng'oloota ebintu bya kyenvu. Okitegedde, bw'oloota musoke bakugamba nti ddayo wansi ku bulongo ojja okutereza Lubaale ono. Omuntu aloota langi eza kyenvu mu bitundu eby'enjawulo nkutumiddeko nnyo nga bakugamba ogenda kwaza Lubaale, simanyi tuyite Lubaale, Lubaale ayagala ssabo. Ekitali kikyamu kubeera Lubaale agenda okukuluma aba ayagala ennyumba ye. Okitegedde, mwalina okweyayamula maada. Lubaale agenda okukuluma oba okubanja maaso wabayo ennyumba yaabwe nga bagibanja. Kati nkutumiddeko nnyo ng'oloota ebintu bya kyenvu, biki bya kyenvu, bidomola biki, nga bakugamba ogesimba essabo era ulizimbye. Otodde ssente tuyite Lubaale ayogere asabe byayagala. Nkutumiddeko nnyo ng'oli mu kwonoona ssente naye ng'oloota ebintu bya kyenvu. Nkutumiddeko nnyo ne nkwebaza emirimu ne nkukulisa ebintu by'okola by'oyitamu. Okitegedde, ng'oloota ebintu bya kyenvu naye ng'oli mu kwaza Lubaale, oyita mpewo, simanyi oteekawo bintu biki, ebintu eby'enjawulo bwe bityo. Kyokka nga waliwo ekintu kye bagamba nti waliwo musookebwa, ye musoke. Kyokka musoke ku lasiti nga Lubaale awedde tumusanga mu Bwamusoke Ssewamala. Eddaala eryo aba alituddemu ne Kabaka Ndawula ne Mukasa. Musoke musookebwa yeetandikwa. Ssewamala musoke kye kitundutundu ekisembayo waggulu. Kabaka bulamu omaze omusasula ebibye, kubanga ye Mukasa abeera ku ntikko. Okitegedde, abantu abakitandikiramu mulimu Bamweyana, abakitandikiramu Bamweyana oyo luba luseewa, gye gimu ku bisambwe gitabulwa ku mikolo. Bamweyana alinga cupa ya soda tabulwa ku mukolo. Bamweyana luba luseewa y'omu ku batandikirwamu ensonga wakati mu kutagaza abazzukulu. Bamweyana atambulira kumu ne Kabaka bulamu mu kutagaza. Omusirikale abeerawo abeera Kiwanuka n'ejjembe Lubowa. Bye bintu ebisookerwako era ly'ekkubo. Kiwanuka aba musirikale nga mutume, ejjembe liba sirikale nga ttume. Bulamu n'asooka yeekola ekigenyi. Bulamu bwe yeekola ekigenyi ng'akubanja, Bamweyana n'asooka atabula ekintu. Bamweyana asobola okuddira obuugi n'abuteekamu ku caayi omukalu, n'ateekamu kasera, n'ateekamu ku mwenge, n'ateekamu sukaali, n'amala n'ateekamu omunnyo, n'akola ki, wamma n'atabula ekipooli n'agamba nywa. Okitegedde, mu nsonga za Kabaka bulamu. Y'ensonga lwaki bw'obikka Kabaka bulamu n'otamanya Bamweyana oba owedde oba osembye. Okitegedde,
bamweyana kajiiko nattabula obeera okola ensonga za Kabaka Bulamu tugambe nti bakutereddewo ekikopo kya caayi nga bamweyana ajja mu kikopo kya caayi ng'ayiwamu omwenge aba yakayiwamu omwenge ng'aleeta obusera ng'ayiwamu aba yakateekamu obusera ng'aleeta awalagi ng'ateekamu bw'ateekamu sukaali ng'aleeta omunnyo ng'ateekamu okitegedde kajiiko nattabula yatabula buli kimu n'akiccanga n'obeera nga weesulise buli budde ate omuntu yeesulise aba alaba mutuufu ne bw'oli munnyonnyola ne bw'oli musomesa okitegedde kati bali tukyannyonnyola ku bika by'emisambwa Kabaka Ndawula waggulu bw'otereeza Kabaka Bulamu n'akuwa ekkubo osanga Kabaka Ndawula bw'omusanga n'omutereeza n'ojja osanga Mukasa kati ne babeera ku ddaala limu Musoke ne yeewanika n'akola obwa Ssewamala Musoke balina bwe bafaananyiza langi ne Kabaka Ndawula langi ya kyenvu ewa Kabaka Ndawula ekola nnyo langi ya kyenvu ewa Kabaka Musoke ekola nnyo kyokka nga langi ya green ewa Kabaka Ndawula ekola nnyo wabula langi ya green mu Bwakabaka Ndawula agisaba nnyo langi ya green eyambalibwa ejjeerye ery'oku mazzi okitegedde Kabaka Ndawula nga alwanirira Obwakabaka yayinako ejje eryalwanira ennyo ku mazzi lye lyambala green ly'ejje eryakomyawo emirembe ly'ejje eryazza emirembe langi ya green etegeeza mirembe etambulira mu Bwakabaka Ndawula Kabaka Ndawula alina langi gy'asaba ey'ekitakataka eyetegeeza bukozi kukola yajambalanga nnyo wakati mu kulwana okuzzaawo Obwakabaka era asaba ekkanzu eya kitaka asaba ekkanzu ya green asaba ekkanzu enjeru asaba ekkanzu eya kyenvu olw'ensonga ng'ozikuwa oluku mu mutwe kanzu yeetudde mu bwa Ssewamala Musoke awo bambala erinnya eryo okitegedde kakati omuntu wenna ng'oloota Musoke abaffe twandikoze eki singa omuntu abeera aloota Musoke kati njagala tuwulirize omukazi ono osanga buli omu ajja kujjamu ekikulu omukyalo ono yeddira mbogo era ng'omukyalo ono muzzukulu wa Kayiira Gajuule omukyalo ono ndowooza basibuka mugulu oba mugulu kandaba basibuke mugulu be baani kazzi kandabe ab'embogo kati katugambe ndi wa mbogo katandise okulanya ndi wa mbogo ndi muzzukulu wa Kayiira tusibuka mugulu oba sisobye obutaka nga basibuka walala bayinza okuba basibuka Kyaddondo ndowooza bazzukulu ba Kayiira basibuka mugulu oba kale katugendera awo bwe nnaba nkisobezza banangolola ali omukyalo ono muzzukulu wa Kayiira Gajuule era ng'omukyalo ono yeddira mbogo era ng'omukyalo ono mucwezi si muganda wadde n'akamu era ng'omukyalo ono Munyarwanda katwagala tuwulize obubaka bwe. Jjajja nafunye obubaka nga ndi mu kulima nze ne Kato nga tulima mu bitooke bya Mr. Musoke. Kakati njagala oddemu maama agambye nti jjajja nafunye obubaka nga tuli mu kulima nze ne Kato naye nga tuli mu kulima mu bitooke bya Mr. Musoke. Akati otegeera ki? Nafunye obubaka nga ndi mu kulima nze ne Kato. Kato ye Kabaka Bulamu. Kato aba Mulongo. Kyokka ye Kabaka Bulamu alina okudda wansi okutuukiriza ensonga z'obulongo. Obulongo obwo bwa Bwakabaka. Ekitundu ky'obulongo Kabaka amulumira mu kitundu kya buto, kitundu kya bwana, kitundu kya bulongo. Nafunye obubaka nga ndi mu kulima ne Kato. Okwo kulima kukula. Okitegedde? Olina okumanya Kabaka Bulamu nnyabo, olina okukola, olina okuwaayo obudde, olina okuwaayo ebiseera bw'obanga omanyi nti olina Kabaka mu lubaale. Zijje zindye muzzukulu zijje zindye muzzukulu wa Bisigolo ettema nakali mu ssingo maama. Anti Bisigolo ye jjajjange ttema nakali mu ssingo gye tuva. Nafunye obubaka nga ndi mu kulima ne Kato mu bitooke bya Mr. Musoke. Musoke kitundu kya Musookebwa. Musoke awo ng'atudde mu kitundu ky'obulongo. Okitegedde? Kato ye Kabaka Bulamu. Kato ayita balinnya lya Bulongo. Obulongo bwe bukuluma.
lubaale waatudde ku bulongo ne bw'olikolota ne bw'olizunga n'omalako ensi eno ne bw'olyeraguzza ne bw'olinoonya eddagala ly'abasajja tolibeera na musajja alikubeerera, tolibeera na bibyo birikubeerera, ebyo birifanga olaba, olifunanga ebyo byotabeeramu mu mativu waabyo, oliteganga emitego nga tegituuka. Sikukolimira maada oba weetuga oba witta yale kati nzire ku ggwe kati okitegedde oba yale kati nze kanziremu mpulire n'obubaka bwo maama. Jjajja nafunye obubaka nga ndi mu kulima nze ne Kato nga tulima mu bitooke bya Mr. Musoke mu lusuku. Kati olwakise nze ne nzikirira nga nzikirira ewaka ewa jjajja nga mpita wakati mu lusuku lwa Kangavve. Ndaza olabye nga mpita wakati mu lusuku lwa Kangavve bana bankubira munnaye tomanyi nti ndi mu kusomesa. Omuntu oli mu kusomesa muyaya akkubira essimu gamala omulaba. Mu lusuku lwa Kangavve. Kangavve kabaka bulamu nga tuyita mu lusuku lwa Kangavve. Kangavve kabaka bulamu. Kati katweyongere tuwulize. Kati ne ntuuka ku nnimiro y'omugenzi Kaaluuna nga mulimu omusambya. Ne ntuuka ku nnimiro y'omugenzi Kaaluuna. Ekigambo mugenzi sitiiru ye kabaka bulamu. Kaaluuna kabaka ndawula. Okitegedde nga nnima mu lusuku lwa Musoke nga nnima ne Kato. Musoke akugamba nti ddayo wansi ku bulongo Musoke musookebwa. Kati twayise mu lusuku lwa Kangavve. Kangavve ye kabaka bulamu ye Kangabaana. Mu kitundu kya Kangabaana ekya Walumbi ye kabaka bulamu. Muzuukukira nga ekirooto kikumazeemu omutima. Okitegedde kyokka akatundutundu k'ogambiddemu nti katuulire ku nnimiro y'omugenzi Kaaluuna. Omugenzi kitundu kya bufu eyafa. Omugenzi kitundu kya kabaka bulamu mu katundu ka Ssengalamidde Ssemufu. Kaaluuna katundu ka kabaka ndawula. Kakodyo kyakali mu kintu kino. Kabaka bulamu akuluma, kabaka ndawula akuluma. Kyokka tosobola kusamirira kabaka ndawula nga bulamu tomugjeewo kubanga bulamu y'enkonga eri mu kkubo lyo. Kabaka bulamu ly'ekkubo ge mazima ye bulamu. Nze bulamu, nze kkubo, nze mazima ye kabaka bulamu. Tojja kusobola kusamirira Kaaluuna. Kati ggwe nnyabo nkusaasidde ennyota yo kabaka w'omukulu kabaka ndawula. Kabaka bulamu just kkubo akubanja bulongo bwe n'okutereeza akuggyirewo ekizikiza mu bulamu bwo ne mu nsonga zo. Kati katuyongere tuwulirize. Omusambya nga ndabanga omuli omusiri gw'ebijanjaalo. Kati olwakise ne ntandika okulaba endagala ezikoonose nga zengedde. Kati mu nnimiro ya Kaaluuna omugenzi yalabyemu ebijanjaalo. Ebijanjaalo kye ki? Ebijanjaalo ye maama akutuddeko. Ebijanjaalo bitegeeza kitundu kikyala. Oyo maama Nnaalongo akutuddeko jjajjaawo. Omuzimu ogwasamiriranga lubaale oyo gwalinga n'ennyota ya Nnaalongo. Bye bijanjaalo bino. Okitegedde? Kati n'otandika okulaba endagala ezikoonose. Endagala ezikoonose katundu ka muzimu. Olwo bajjajjabo batandika okukwaniriza. Nabagamba buli obeera mu lusuku olaga ne lukoonoka lwokka naye nga lubadde terunnatuuka kukoonoka. Guba muzimu. Era batera okulinnya kagere n'ogusaba buli kyoyagala kyonna kyonna. Singa obeera mu lusuku ng'oyimiriddemu olaga ne lukoonoka naye nga lubadde terunnaba kutuuka mu biseera byalwo bikoonoka. Guba muzimu. Kati agambye ono nti oluvannyuma lw'okuyita ku bijanjalo n'asanga ebitooke naye nga endagala nga zikoonose nga zikoonoka. Egyo mizimu wakati mu kukwaniriza. Okitegedde? Kati katweyongereyo n'obubaka bw'omukyalo ono. Kyokka nange maada. Engamba
zinyuma okusiba obuwuuwo ku mmere okuteeka obuwuuwo ku mmere katulye entandika okuzisala naye nga ndaba omusulo gwagudde nga mungi nga ndaba nti nno obudde bukyali bwakumakya nnyo suulwe akyaliko nyeesala endagala mu lusuku lwa Kaluuna neesala n'ekkubo ne ŋŋenda mu lusuku lwa Kangadde naye neesalayo obulagala obwengedde. Kakati akatuntundu k'endagala ziri ezikoonose n'ozeegomba n'ogamba zinyuma okusalako obuwuuwo ogwo muwumbo gwa mmere gwe bakusaba. Omuwumbo ogwo emmere eyo ya mizimu. Jjukira emizimu gye gigatta ekituntundu kya Kabaka bulamu kubanga ye atambulira ku mmere enkalu. Enva ziba za nsanyuse. Enva za nsanyuse bye binyeebwa. Endagala z'olaba zikoonose gye mizimu okukwaniriza. Endagala zinyuma okusalako obuwuuwo era n'ozisala okolemu obuwuuwo. Obuwuuwo bubika ku muwumbo gwa mmere. Kale ekijjulo ky'olina okusooka mu bulamu bwo kubanga olose ekintu kino mu budde bwa ku makya, ekijjulo ekirina okusooka mu nsonga zo kya mizimu. Naye ng'omaze okubika Kabaka ye mugenzi Kaluuna, Kabaka omugenzi Kaluuna, era oba ogenza okubika Kabaka oba olina okutwalirako ebintu bya Kabaka ndawula. Okitegedde omugenzi Kaluuna. Kati gw'oliko ekituntundu kya Kabaka bulamu n'ekituntundu kya Kabaka ndawula Gologombe. Kabaka ndawula Gologombe. W'ogendera ettanda n'obikka Kabaka bulamu ku nnyanga ze n'onoonya n'ennyanga ya Kabaka ndawula n'ogibikka. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Nange ate nno bano ne bwe banyumya tebakwata kotono omuwala ng'eyo yasembanga mu kibiina buli budde. Omwana n'asemba n'akola kinayonoona fiizi z'abakulu. Kalonza n'omusanga ali mu kiyumba ne weebuuza fiizi z'abandi. Teyali mugezi kye kisooka. Kuviira ddala P1 yakwata ebifo ebisembayo baabanga mu kweringiza biki kulaba oba obwoya bumeze mu binaabiro. Kweringiza biki. N'abazadde nno baweerera. Baabanga mu kweringiza kwetega bulabirwamu kutuula n'abalenzi bintu ebifaanaganako bwebyo. Bwe bagenda mu kubaka yabeera eri bbali ng'ayimiridde n'abalenzi. Kale ali ndowooza kale kebibe kati nange kakati nange saamanya kubanga kati kale katugende mu maaso. Katugende mu maaso tulabe obubaka bwo. Nefuna obubaka obulala nga ndi ku kasolya k'ennyumba waggulu nga nina baketi nga kiraga nina byenteekayo. Kati akatundutundu ako ggwe nnyabo muli Bambogo. Okufuna obubaka ng'oli kasolya k'ennyumba waggulu ojja kumala kutuuka ku butaka bwa kasolya kammwe. Obeereko ebintu by'otwalayo. Mu bintu by'olina okutwalayo mulimu olitwala ekkanzu, olitwala ekita ky'omwenge, ekkanzu, ekita ky'omwenge, olitwalayo amagi n'amata. Ku butaka bwammwe ew'omukulu wa kasolya okusamirira Lubaale ng'omaliriza okubikka Kabaka oliddako, ng'omaliriza okubikka Kabaka ozzangako okugenda ew'omutaka wa kasolya n'otwalayo ekkanzu, ekita ky'omwenge, osobola n'okutwalayo enkota y'ettooke. Wabula ogendanga n'effumu lya Lubaale ne balikukwasa n'olikomyawo. Okitegedde bw'obanga ogenzeeyo ogulanga effumu lya Lubaale n'ogenda nalyo bw'omalanga okuwangayo ebyo ebintu omutaka oyo oba omuntu yenna gw'alibanga alagidde alikwasanga. Katuddemu akatundu kano kuba mwana gwe weesulika nnyo. Kwata omwana w'asembera mu kibiina baliira okuva P1 nga yasemba, P7 nga yasemba, ogenda okutuuka siniya 1 awo wonna ng'omwana mu kkaba yatandika okulowooleza mu by'abalenzi ng'ali mu P2. Okitegedde? Ye ate lwaki nziramu ebyo ebiboozi? Kati katumale okuwulira bino. Nefuna obubaka obulala nga ndi ku kasolya k'ennyumba waggulu
nga nina baketi nga kiraga nina byenteekayo. Akondoza ne wesikaddamu wakategedde bulungi kati katugende mu maaso. Naye nga wansi w'ennyumba waliwo omusajja ayambadde ekkanzu enjeru nga amabaati g'ennyumba mamyufu. Ne nvaayo ku nnyumba waggulu ne nzikirira mu kkubo nga lya buyinjayinja. Aha, kati bw'olimala okuva gye musibuka mmwe bazzukulu ba Kayiira, bwe mulimala okuva gye musibuka, kati omusajja gw'osanze wansi mu kkanzu enjeru, oyo Lubaale Mukasa. Kyokka yatula ebitundu bibiri, alimu ekitundu kya jjajjammwe omuzimu omusajja eyasamiranga. Bye bitundu bibiri Lubaale Mukasa. Era bw'omaze omulaba genza okulaba nga amabaati g'ennyumba waggulu mamyufu. Kyeki bw'olimala ekituntundu ekyo ekyokuva ewammwe ku butaka n'omala okutuuka ew'omukulu wa Kasolya, oddangako okugenda ewa jjajjaffe Kiwanuka, n'ogenda n'omubikka. Ke katundu k'olabye amabaati nga mamyufu, amabaati ge gaba gabisse enju. Oba ategeera ono omuwala? Simanyi oba ategeera, mbale n'okwegolola wanga bano abawala nga bano ategeera nkeera naye alabika ategeeramu kale. Amabaati waggulu mamyufu, bw'ovudde waggulu Kasolya n'okka wansi osanzeewo omusajja ali mu byeru, oyo Mukasa ayambadde n'akatundutundu k'omuzimu. Ogenza okutunula waggulu nga amabaati mamyufu, amabaati ge gaba gabisse enju. Oddangako genda ewa Kiwanuka ebuwanuka n'ogenda n'olugoye olumyufu n'olweru n'omubikka, n'otwala n'endiga, n'otwala effumu ery'ekikomo ligula emitwalo nga 8 ku 10, n'otwala ensumbi ya mimwa 3, n'otwala ennyondo ya liiso erya Kiwanuka. Maada katweyongereyo maama, manyi naawe olugambo olwagala ate nakukolera ki? Nageza kulaba nga ekkubo ndi mu kulirongoosa, ndi mu kulirimamu. Kakati bw'onoomala ekyo otandika okulongoosa ekkubo lya Lubaale wammwe, ogambe nti ekkubo libadde lya luyinjayinja, n'otandika okulirimamu n'okulirongoosa n'okulyera. Otandika okulongoosa ekkubo ly'ensonga z'abajjajjaabo. Oluyinjayinja kye kitundutundu ky'abaana eky'obutonzi eky'olubereberye, kye kikulaga obutonzi. Ekkubo nga lirimu oluyinjayinja otandika okulyera n'okulirima. Okitegedde? Otandika okulongoosa ensonga z'abajjajjaabo, ensonga ezo za lubereberye, ensonga ezo za butonzi. Okitegedde? Kazi bagamba kino kigaali, ekigaali 2003, kigaali 23, kigaali 23 asigala talaama, ataasamire ku luno musaasidde, teri byakkakeeka. Mujja kubonaabona. Ataasamire ku luno teri byakkakeeka. Nze mbabuulira. Mbabuulira ate nze kuba kati ennaku ezo naliko Emagombe, nimala okulaba abantu abo biki boogera ki. Ataasamire ku luno ojja kulya enfuufu Maada, nze nkubuulira. Abagala ebyokkakeeka mulimu nagakazi ennaku zino, nze njagala musajja alina kaakozeewo ku mbaavu. Badde nti obufumbo mutandika babiri, mwagala okusanga ebiwedde ebyokumukeeka. Ataasamire ku luno teri byakkakeeka. Nze mbabuulidde. Nabadde Magombe, basajja bangi nabalabye. Basajja bangi nabalabye, basajja baatuuka eyo, n'abayimbi bonna nabalabye abaali kuno baatuuka eyo ne bakola ebikaali. Biki nabaddeko ne muso ya Padde Bitama. Padde Bitama aliyo bannange. Kyeyeekola. Bannange akola comedy, ale kati yayongeramu n'ebirungu. Twabaddeyo e Magombe. Naye ng'ekiri eri ataakole teri byakkakeeka. Muze mukyala musajja alina ke yeekoleddewo ku Maanina n'ebirala. Amamada katweyongereyo. Bwendiiramu. Ale nageza kulaba mu kkubo mwennyini nga ndi mu kuyugulurizaamu endagala. Eddagala nga zirina ebizingoonyo bimyufu.
mu kkubo mwennyini mwabadde oyera mwabadde olima wagenza okulaba ng'oli otudde oli mu kuyugululizaamu endagala naye ng'emizingonyo mimyufu, otegeera ki? Otandike okutereeza ensonga z'omuzimu jjajjaawo eyasamiriranga lubaaluuza endagala zino obwedda ze nnyinnyonnyolako. Endagala ziba za muzimu, okitegedde? Ziba za muzimu. Oli mu okuyuguluza kulongoosa, otandika okulongoosa emyaliriro gy'abajjajjaabo, omwaliriro gw'omuzimu omukulu ogwasamiriranga lubaaluuyo, naye ng'omusirikale ku bbali waali ng'emizingoonyo mimyufu ye kiwanuka nannyini kibooko. Gwe muzingoonyo, ndowooza edda babakubisanga mizingoonyo, okitegedde? Omukubi wa kibooko nga waali ye kiwanuka, mizingoonyo nga mimyufu. Katugende mu maaso. Nga ndi mukuzinga egy'emizingoonyo gino emiwanvu naye nga mimyufu ng'amabaati bwe gabadde. Nefuna obubaka obulala nga nziseeyo gye nali nkola e Uganda. Nina omukyala gwe nali nkolera naye ng'ekkubo ly'ebbutako lya tayirozi. Kati olwagize ne ntandika okutambula ng'etayirozi za bbulaaka n'eza yero. Bwe natuuse ku nnyumba nga ndaba ennyumba ya ttaka, ne ntandika okukwata olweyo okwera era ng'oluggya lwa lusenyusenyu lwa buyinjayinja. Mwana gwe ekintu kigamba ekintu kimu. Kigamba ekintu kimu. Deeka, komawo eka, kitaawo akulindiridde, ke kayumba ak'ettaka. Ansi eri nti komawo eka otandika okusamira. Tubirabye byonna ebyakabaka bulamu lubaali watudde ku bulongo byonna olugero tululabye, oligenda ebuwanuka, olitandika okutereeza ensonga z'abajjajjabo biki. Ate olugero lubadde siriyaasi. Ansa n'oddamu n'oloota ng'okomyewo eka naye ng'ekkubo oyita ku lya tayirozi. Bw'onooba weewaddeyo okutegeera bajjajjaabo bajja kukuterawo ekkubo we litabadde. Ekkubo lya tayirozi, okitegedde? Akatundu kali k'osose ng'ekkubo lya luyinjayinja, ng'oli mu ddyeri oli mu ddirima, omale otuula oyuguluza endagala ng'emizingoonyo mimyufu. Ke katuntundu k'obutonzi ke bakubanja okukola. Ka bulumi ojja kumala kutuula wansi. Ke katundu k'obadde otuuliramu ng'oyuguluza endagala. Egyo myaliriro gy'abajjajjaabo emizimu. Ekituntundu ekyo nga kiwedde, ojja kukwata ekkubo odde eka. Ke kayumba k'ettaka k'osanzeeyo. Naye ng'ekkubo oyita ku lya tayirozi, oliwo owangudde, oliwo otuukiriza ekitundu ky'olubereberye, kati ng'ogenda ku kitundu ekyokubiri. Oliwo owangudde, bali kutwalira ku nguudo za tayirozi, ogambye nti nentambulira ku luguudo nga lwa tayirozi ne ntuuka ewaka ne ntandika okwerabirawo lwabadde ennyumba ey'ettaka. Kati ki ky'otategedde? Ennyumba ey'ettaka etegeeza essabo ly'abajjajjaabo eryaliwo ery'edda nga bwe lyabanga. Okitegedde? Otandika okusoosowaza ensonga za jjajjaawo. Naye nga mpeesa omwana. Kale nageza okulyanga nkoledde popo mu mugongo naye nga kapopo kakaluba. Natuuse ku nnyumba ey'ettaka ya jjajjange nga mpeesa omwana mu mugongo, omwana n'ampamira omuzi. Nagenze okulya omuzi nga gukaluba. Naye n'ekigambo muzino nakyo nuba abantu bano bayiya batya ebigambo ebyo abayogeraga gagamba aganene bwe gatyo. Ate ffe ne tukula nga abazadde batukubira okwogera ebigambo bwe bityo. Naye ne weebuuza abantu abasooka yakeera ki okwatula ekigambo ekyo nti omuzi. Era ne babiteeka buba mu alphabetical order babiyita batya amanyi nze simanyi bya Luzungu. Ne balambika nti gano mazi, gino mizi, guno muzi, zino nziizizi, luno luddukano. Ebigambo ebyo byonna bya njawulo ate buli kimu kirina bwe kitegeeza. Ate era kyekitegeeza kifaanana bulala. Omuzi kyekituntundu nga bw'onoosanga omanyi kati mu kibuga mulimu agayaayi. Osanga omuyaaye nga yalidde amayirungi asiiba agalya. N'aliiramu bubijijji, n'alya ekikomando, n'alya ne capati enjereere. Yalidde enseenene, alya ebindazi, akola biki, n'agenda ne mu woteeri.
kati omuyaye ye muntu alya kino na kiri, omuyaye ye muntu ali aguzibwa n'atuka okupama ewantu mu butuufu ng'omwana owa Pittu tabuukawo nga tayitawo. Omuyaye ekintu kye bayita omuyaye bana abayaye abatambula bagooma bano b'osanga ku bikomando n'alya ensenene n'alya buli kimu kafunkunayi buli kimu aba akiryako. Omuyaye nga tugambe ewantu nga yapamye ewantu nga si ttooyi asobola okupama omuzi ne gumusitula guba nga ssekabuzooba ne gumusitula ebigere ne bituuka okuleewa wansi ne gumusitula n'atuuka okukiseera ng'alinnye ku kkongojja n'atuuka okuyimiriza obunkenke muzi ali mu kutoopingako muzi ne gufuuka ng'ekiswa ebigere ne bituuka okusimbukawo wansi. Ekyo ekintu kye bayita omuzi. Okitegedde? Kyekintu kye bayita omuzi. Akati kale omuntu yakeerekya nayiye ebigambo ebyo omuzi, amazi, emizi, bbi. Kati omuntu naye n'akeera n'abiteeka mu oda n'agamba bino tujja biyitanga bwe tuti n'abituumaga amannya. Kale kugamba otabulwa n'abantu bedda abaasooka okuyiiya olulimi. Abantu nabo baali babi ate ne bamala ne babitukubira ffe tubyogera bazadde ne tukula nga batukuba ate nga yabiyiiya muntu mukulu n'abiya n'abineeminga bulungi ne babiteeka mu orders z'obutabo era abaana ne bakula nga bamanyi nti guno guba muzi. Era ekintu kye bayita omuzi omuyaye nga yapamye ewantu omwana owa Pittu tabuukawo tayitawo ne bana abazeeyizeeyi bano ba myaka 7 tagubuuka. Olina kumala kufuna muggo n'ogusimba ne weekasuka n'ogweri n'olyoka oyitawo n'abalema tasobola gubuuka. Okitegedde? Katonda agambye bwe yazze waka ku nnyumba y'ettaka. Nnyumba y'ettaka yatuseeyo ng'aweese omwana mu mugongo n'amupamira omuzi. Kati oyo mulongo kizza. Okitegedde? Oyo mulongo kizza nnyabo olimala kuweekulako omwana ku mugongo omwana bwe buzito bw'oyina ate omwana yakuttattana era gwe omuntu asobola okkerenca n'obeera n'olutwe n'owayirizibwa towangaza mikwano buli mukwano gw'ofuna gwefuula ne waba musajja ng'akukwanye biki towangaza mikwano yibbyo ono omwana gwapamye wabijjisibwa naye ng'obijjisibwa ekitundu ky'omulongo kizza. Okitegedde? N'olwekyo bw'oliba obikka Kabaka bulamu era full package mubeeramu n'okubikka omulongo kizza. Ne wabaawo omwana omulala ajja nga muto omwaka nga gumu gwebiri nga netandika omutereeza essaati naye nga ndi ne mukwano gwange omukyala. Kaakati ne wabaawo omwana omulala ajja wakati mu kubeera nti olina ono gw'oweese ne wabaawo omwana omulala ajja naye omwana omulala eyazze watandise okumulongoosa essaati n'omutereeza ekitogi n'okola ki ng'oli ne mukwano gw'omukyala. Kale kyekirooto kirabwa n'omwana omuto gw'oweese mu mugongo y'omu yannyonnyola ono omwana omulala azze gw'oweese mu mugongo akupamidde omuzi mu mugongo. Omwana wapama omuzi ekiba kiddako kumuggyayo kumulongoosa. Kati ogambye nti nentuuka ewaka nga mpeesa omwana mu mugongo omwana n'ampamira omuzi mu mugongo. Kati ate ogambye nti yabadde akyali mu mugongo ne wajjawo omwana omulala n'ajja n'entandika omulongoosa essaati ekitogi biki. Kati ali mugongo yakugamba kino ky'olaba wano. Okitegedde? Ng'oli ne mukwano gw'omukyala mukwano gwo gwe muzimu omukyala obwedda bwe tukugambako ze ndagala ziri ogwo mweso ky'olaba mu mugongo omwana bwakupamira mu mugongo ekivaamu kumuggyayo mulongoosa. Kati ogambye omwana abadde akyali mu mugongo muweese ne wajja omwana omulala azze n'otandika omulongoosa essaati n'ogitereeza n'ogiggyamu amavuunya biki bw'otereeza ekitogi ke kabonero k'ono ali mu mugongo akupamidde. Katono omukwano gw'omukyala gwe muzimu jjajjaawo nannyini bintu ebyo byonna by'olaba bikweyolekera. Okitegedde? Oba ono omuwala mubuulira emboggola kuba ono omuwala alwawo okutegeera nze mwemanyidde maadamu mmanyi ono omuwala tategeerera ddala. Kale katugende mu maaso bw'anaaba tategedde y'amanyi. Ate muwala nagenda okulaba ebusukakkubo nagenda okulaba wali ku neighborhood kaliwo abakyala babiri bali mu ngoye za bbulu bakadde nga batudde awo ku sayidi bwabaddewo omuti gw'omugavu.
Kakati oluvannyuma lw'okulongoosa omwana oyo nga waliwo ne mukwano gw'omukyala ogambye nti wagenza okulaba nga ku bbali waliwo abakyala babiri bambadde bbulu bonna naye nga bakadde naye nga batudde awo ku bbali nga waliwo omuti gw'omugavu. Omuti gw'omugavu stands for mayembe, kikkaliriro ky'amayembe ekikulu, gwe muti gw'amayembe omukulu omugavu. Okitegedde? Omugavu, eryo jjembe. Okitegedde? Ekirala abakadde bano bwalabye bambadde bbulu nga bakadde nga balina batudde ku bbali. Ekyo kituntundu kya maama Nnaalongo Nabuzaana. Kati ono omukyala mukwano gwo gw'obadde naye wano ng'otereza omwana ekitogi ky'essaati, ogwo muzimu jjajjaawo. Abakadde b'olabye abatudde wali ku bbali kituntundu kya bamaama ba Nnaalongo. Kyokka kituntundu nti nga bakadde, kituntundu kya bajjajjaabo emizimu egyakusooka egyasamiriranga lubaale oyo. Naye gikulaze nti gw'otudde mu kituntundu ekigenda okubbulula ekika. Y'ensonga lwaki abakadde bano babadde bambadde bbulu. Gw'otudde mu kituntundu ekigenda okubbulula ekika, wabula ne bakugamba nti ejjembe ligenda kulwanirira, bakwasizza ejjembe likulwanirire. Wali twalabye ne kiwanuka, wali we twasoose twalabye ne kiwanuka ng'emizingonyo mimyufu ng'amabaati mamyufu, twalabye ne kiwanuka nga kuba njogera n'omubikka ebiwanuka oyo musirikale. Kati wano bakwongeddeko ejjembe ddala likulwanirire, gwe mugavu guno mu nsonga z'ogenda okutambuza. Naye abakadde bano kyolabye bakoze nga batudde wansi, olina kutuula wansi okukola ensonga z'abajjajjabo osobola ozituukiriza. Be bakadde abadde bambadde bbulu. Kyokka mu nsonga ezo olina ekitundu kya maama Nabuzaana mw'olisookera ensonga ezo. Nefuna obubaka nga ne ba sisita bange babiri, Nakaayi ne Nambogo. Nga Nambogo alina enkoko, enjokye n'ansunirako n'enjigaana. Saagiganyirwa kuba nabadde saagala naye nalabye nga nnyoomye. Kati olwalise magezi okulaba nze nga ndi bwereere. Ate ekirala, nze bano abantu ngenda kulekerawo n'obbavuunulira obubaka. Ayogera ng'ali mu mukwano, eby'omukwano by'osooka nga biteeka wali. Bw'oba wasuze n'omusajja, ffe tojja mutukuba. Otubuulire nga bw'olina omusajja. Oyogera osisira busisizi, twagala omuntu ayatula ebigambo. Okitegedde? Tetwagala muntu atwekolezaako. Wa obubaka nga teweekoza. Ensi y'omuzannyo yakoma. Kati omuntu alina kunoonya nnwanyi entya. Bw'olaba omuntu agenda okukaabirako, lekerawo ebintu by'okwekoza, ebyokwogera nga weemoola. Yogera ebintu nga teweemoola, yogera ebintu ng'oyatula ng'omukazi bwe yandibadde. Eno nnaku fwe tugaana okunnyonnyola ojja kusigala nga totegedde. Okitegedde? Kyokka wenna oyogera oli mu mukwano olw'okuba wasuze okwoyo, olw'okuba wasuze n'omusajja. Kati omutukuba tukole tutya maama? Tukuba amabeere mu vvu olw'okuba osinda. Otulumya mbu nnyini. Oza twakalaba. Olw'okuba wasuze mu mukwano, kati nnyabo tuweereza audio nga wenna osinda businzi wejjukiza. Tukole tutya olwo? Ffe twesonyiwe maama. Okitegedde? Twagala obeere ng'oyogera nnyo. Okitegedde? Eddoboozi lyo oyogera ng'alina ebintu by'alya. Why? Kati nnyabo otubuulira nga we wabibaddemu. Kati maama, kati olwo ffe tukole tutya? Tukuba amabeere mu vvu olw'okuba oli mu kusinda. Ffe yogera ebigambo nga byatuka. Okitegedde? Tusobole okuwulira tukugiremu ansa. Okitegedde? Era olwo ate tugenda kuvvuunula. Kansubire nti otegedde bulungi. Nnyoomye. Kati olwalise magezi okulaba nze nga ndi bwereere, nga waliwo n'omusajja nga kiraga boyfriend wange naye ng'ali bwereere. Kakale kye kituntundu ekyokulaba ng'oli bwereere nga waliwo ne boyfriend wo naye ng'ali bwereere. Boyfriend wo kituntundu kya Basaalongo. Oba njibwa ekkanzu ng'olina ojjambaza, kisinziira ani agikuloosezza, oba kiwanuka oba mukasa oba kawumpuli oba kabaka bulamu. Kati yo kkanzu ekubanjibwa yanjawulo n'ekituntundu ky'ogenderamu okubikka ettanda. Kati waliwo ekkanzu ekubanjibwa naye ndowooza eyinza okubeera eya kabaka bulamu oba kawumpuli
kale kyonna kikiri oba musambwa ki naye gwe kulaba nga boyfriend wali bwerere nga naawe oli bwerere kati gwe okubeera obwerere bakubanja olubugo jjajjawo empewo emufuuwa ekibbo n'akambe bakubanya n'ekikooyi ekyeru kubanga ogwo omuzimu olina ogwamaza mu bitundu bibiri eky'Obuganda n'Obunyoro olubugo n'ekikooyi okitegedde katugende mu maaso ndi mu kapale akoonunda nako ngenda okulanga kabutuka naye netandika okakwatirira kakati be bano yenna yayinza okulanga asigadde mu kapale ne kakutuka natandika okukakwatirira okitegedde katugende mu maaso tuwulire maada kati oyo omusajja kyava nkuba akaama namwesigambye bwenti kyava nkuba akaama naŋŋamba lwaki essaala ey'okumakya engisoma ntudde kunze talabanga eno luumu ntono nnyo sirina we neetalira nagendaga nga luumu erimu ebitanda 3 nga si binene nnyo bitonotono kakati nnyabo omusajja akubye akaama n'agamba essaala y'okumakya lwaki ogisoma otudde n'omugamba luumu ntono sirina we neetalira abadde ategeeza nti lwaki tofukamira oba n'ovunnama ng'obadde otukoowoola oba ng'otusaba wagenza okulaba nga mulumu mulimu ebitanda nga bibannyonnyola n'emifaliso n'engibannyonnyola okitegedde nga bannyonnyola ebitanda ne bannyonnyola emifaliso olubaala oyo aba wa kitabaazi maama lubaala oyo aba wa kitabaazi wane bw'osamira ofuna eddembe kubanga togera ne weegololamu katono bw'onnyonnyola ono okitegedde omulimu ogutali gwa kkuba mataffaali nti oba okuba bbulooka nawe omuntu ataasamire ku mulundi guno sanga eyo abantu emisiwa giri kungulu biki mutereeze ensonga kati ndi wano neegololamu ale kati bwe nnyonnyolayo wano ku bantu nga bananga bandeterayo kakoko wano nga mmala okulyako okitegedde okulyako naye ng'ate bwe nnyonnyola ku bantu kakati nguno omukyala kubanga kaakati twagala tulabe ddala jjajja mukama wange badde nza nnyonnyola muzzukulu ono kammale okumuggusa eno n'akatundu waabadde sikeerabidde akati katweyongereyo kali katweyongereyo nga biraga nti byakomerera otuuse ku kinyusi kati kansooke nkaddemu ke mabega katono otuuse ku kinyusi omanyi otuuse ku kinyusi kenkaddemuko katono essaala ey'okumakya engisoma ntudde akona kamaze talabanga eno luumu ntono nnyo akona kamaze nako neetalira nagendaga nga luumu erimu ebitanda 3 awo si binene nnyo bitonotono ebitanda nga biraga nti byakomerera awo kakati mumanyira nnyo nenkugamba nga sinze nkuzaala nti oli Munyarwanda nompakanya nakugambye muntandikwa ng'otandika nekugamba oli mukazi Munyarwanda nompakanya ate nga sinawulira bubaka bwo nze nkugamba ekintu nga sinze nkuzaala ate nemba nga nzaakuzaala mwina bakitamu nga tayinza nakunnyonnyola buvona budde obwammwe ate nze nga sikulabangako toli kuno sikumanyi sikulabangako seetaaga nakumanya seetaaga nakulaba seetaaga nakumanya seetaaga okitegedde naye ng'ate nkumanyi eddoboozi lyo limala okumanya oli mukazi Munyarwanda kakita ekirooto kyo kikuloopye nga mulumu mulimu ebitanda bitegeeza okutandaaza ensonga z'abajjajjaabu kyekitundu kye nagambye nti olwalewo bw'aba ali mu kabaka bulamu nze gwe tomenya kubanga toba wakulagula era obeera ojja kwenjera paka lw'onoomutereeza kati lumu mubaddemu ebitanda
ebitanda nga byakomerera. Ebitanda byakomerera bitegeeza ebitanda jjajja mu byabanga nabyo. Ebitanda byakomerera mu lulyo lwammwe, mu kika kyammwe, mu lubaale wammwe bye bituulako ensonga z'abajjajjaabo. Ate nankulu oba ssenkulu kwasula era bajjajjaabo kwe baasulanga. Okitegedde? Katugende mu maaso. Nagaza kulaba nga nzikira ewajjajja ewaali ewajjajjaffe kubanga jjajja takyaliyo. Naye kikwogeza ng'asinda kiki? Ogenza okulaba nga nze ndi wa kusindirako? Saagala kunnyombya ku makya kuno. Njagala oyogere ng'oyogera bulungi nga tosinda. Ogenza okulaba olina kusindira ku nze? Nonnyonnyola abaana naye ng'abaana bakaba. Obwenzi obukujjudde. Yogera nga tosinda. Naye ng'oyo omusajja ali mu kungoberera nga mpita ku lusuku lwa Ssekasamba n'olwa Kangaffe. Nentambula nentuuka ewaka wa Eriyaasi. Kati nendengera ewaka waffe wa jjajja. Ate nno nze ngenda kumala okuvvuunula kubanga oli ne wakugamba towulira. Lekerawo okwogera ng'asinda omukwano. Yogera ng'ebigambo byatula bulungi. Bw'oba wabibaddemu ekiro kati wano yogera ng'omukazi. Omugole owookusatu ng'ayimiridde ayambadde kavesiti keeru. Wansi saalabye kye yabadde ayambadde naye nga bali waka wa jjajjange ng'asuza kikajjo. Naye saalabye ekikajjo bwe kyabadde kifaanana, kiraga nti ekikajjo yabadde akimazeeko ebikuta byonna naye nga kiri mu nnyingo 4 ku 5. Kale weewaawo abakuume lisodde ne tuna Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.